Kibaita presidential debates ne vice presidential debates. Kati mu presidential debate waina President George Bush Jr. nga tunkane General John Kerry wa DP. Mu vice presidential debate waina omumyuka wa Bush Dick Cheney nga tunkane John Edwards eyali omumyuka wa John Kerry. Mu debate yeyo Cheney yateeka akazito kanene ku John Edwards. Ng'akozesa obumanyirivu bwe era n'atuuka n'okugamba nti laba tiketi ya John Kerry abantu abagiriko mu Senate oli wa kisanja kimu wegeraageranye kuffe kubanga Dick Cheney biri nawe yatuukira yali akamala mu byobufuzi bye Washington DC emyaka 30 experience abadde mbaka mu Congress yaliko mu government ya Bush senior kati akomye mu ya Bush junior kugamanga ye byobufuzi Nagandi kati Amerika mu kusomozebwa ko nesobola okuva ku bantu nga fa bagezeseddwa edde mu kumwe bakya kayiga novices neophytes kakati naye records weziberere enkulu ekiza John Edwards engulu mu debate yeyo kwe kugamba nti sebo tukkiriza obumanyirivu obuyina naye emyaka gy'oludde mu byobufuzi tekitegeeza kumanya kintu kituufu mu kiseera ekituufu. Emyaka gisobola okuba emingi quantitatively naye nga qualitatively zero. Najjayo records namuga kati kankulage kiki kyobadde mu myaka gy'asatu ye John Edwards. Nanga mu myaka ginasatu resolution bwe yaleetebwa oba ekiteeso bwe kyaleetebwa mu Congress omulwanirizi w'eddembe ly'abaddugavu Kayingo yali yatemulwedda Martin Luther King Jr. Amerika emuterewo olunaku olw'okuwummula Abamerika bawummule nga bajjukira omugenzi Martin Luther King Jr. gw'omu ku babaka abakiwakanya. So kiraga nti emyaka gy'omaze mu byobufuzi gyatusala namuga nti mu 9 Congress ya Amerika era yaleeta resolution nga ababaka baagala okuyisa ekiteeso ekiga nti South Africa Mandela asaanye okusumululwa okuva mu komera kubanga jjukira emabegako Amerika yali yamuteeka ne ku lukalala lw'abatujju. Edwards n'amugamba nti ku babaka abatono ennyo ddala abaagamba nti si kituufu eky'okuta Mandela ye gw'omu ku bo. So ng'olwaleero gavumenti yammwe emutenderezanga muzira. Government ya Bush yali etendereza Mandela ng'omuzira. Experience yo John Edwards amujjukiza nti obumanyirivu bwo okulwa mu byobufuzi tebulina kye butugasiza. Ensalawoozo zonna lyali konde vanyuma mu debate eyo. Kakati olw'okuba Oulanyah yali agoberera. Manyi tulina kati bannabyobufuzi bangi bogenda mu palamenti awo. Nga tebagoberera. Nga 9 ku buli 10 okugoberera kwabwe kutono. Kati bwotandika okunyumya kwe bayinza n'okubuuza ye gw'ova mu nsi ki. Kati Oulanyah yakola comparing argument nga ajuliza abantu okuteekebwa ku record. Abanaga nti naye ndowooza omusajja point gy'ayogera erimu eggomba. Katugende ku record buli omu annyonnyole okusalawo okwe. So ndowooza nti ekimu ku byensobola okumujjukirako kya myaka egy'etaano nti yali musajja omuteeso omulungi eyali amanyi obulungi omulimu gwe ng'omubaka wa parliament. Era mu kiseera ekyo mwensobola okujjukirira okusoomoozebwa kw'oyinza okugamba okumu kw'okwo okwali kusinga okunene. Ekirala kye sikugiddeeyoko mu maanyi ge era ekikulaga omuntu eyeeteeseteese obulungi ku nsonga ya UCB. Ku babaka abaawakanya gavumenti okutunda UCB era sirowooza ku buli yagobera debate eyo nti waliwo eyalambika ensonga okwenkana Jacob Oulanyah. Si kubuguumiriza kukyamuukiriza naye nga yeeteeseteese kiwandiiko ku kiwandiiko n'okujuliza. N'abooludda luli bangi n'abasikiriza okukkaanya ne argument ye ng'akozesa obumanyirivu nga puliida ate ng'era omuntu eyali akoleddeko banka kubanga Oulanyah
yakolerako banka era n'okuddayo okusoma amateeka banka gye yali akolera yamusindika kuba asooka kusoma byanfuna bya bulimi bw'atandika okukolera banka ne muga nti naye ndowooza tukuwetaaga osome n'amateeka bamuzaayo makerere so yakozesa obumanyirivu obuyivu ne byalabye mu financial sector okuwakanya enteekateeka za gavumenti okutunda UCB era nkakasa nti emyaka bwe gyekulungudde juzi bwe twali tukungubagira omugenzi Mutebire ne president mbimu ku bigambo bye akulaga nti oludda yali akkanyamu n'abo abaali bawakanya okutundibwa kw'ebitongole nga UCB naye ebyobufuzi ebyaliwo mu kiseera ekyo ne bimutwala naye kikuzaayo ku point y'abantu nga Jacob Oulanyah nti gwe bw'obeera omubaka olwaleero mu parliament tugenda kwogerako ki ng'ovudde mu byobufuzi oba ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno nti oye Jacob myaka gyo gy'omaze mu parliament oba okusalawo okwo kubanze mwe nti Oulanyah mu myaka gyonna mupima ku myaka egyo 5 tondeetera mirala ebisigadde era bwe mba wakumuwandiika kaze skola nkuga nti mu kiseera ky'eng'ombaka wa parliament y'omu ku babaka ba parliament abamaanyi Uganda be yali ebedde nabo bukyatufuna obwetwaze n'okosa ke study eyo 26 era mu kiseera kyekimu mwe muli okusoomoozebwa kwe nga ssentebe w'akakiiko ak'ebyamateeka akakiiko akayina omulimu omunene ogw'okugaana oba okuyisa ennongoosereza ejja ekkoma ku bisanja bya pulezidenti ng'ate ye yali musajja wa Uganda People's Congress opposition ndowooza nti mu myaka egyo kwe kusoomoozebwa kwe okwasinga okuba okunene era okulaba mu mbeera nnyingi nzijukira nga nkavalinga akakiiko ako katulangako abamu ku babaka benyinza okujjukira omubaka Odongo otomujjukira kakiiko ako omubaka Tomu Kayongo yali wa Lubaga South wano omujjukira kakiiko ako n'ababaka abalala nti okusoomooza yayina kunene mu kkubiriza akakiiko nejjukira gwe ssentebe ate abaka abasingako obungi baali bawagezi ba NRM so kakati ati kiba kyakaba ate ssentebe gwe okuwandiika minority report oba ntegeera so okwali kusoomoozebwa kakati abasinga obungi ku kakiiko bagamba ekyusibwa abatono bagamba tejja kukyusibwa naye gwe ssentebe w'akakiiko kakati alipoota n'agireeta ng'egamba akakiiko kakole ki kasembi semateeka akyusibwe ng'agitaddeko n'omukono gwe bwe batuuka ku ssaawa ey'okkuba akalulu era ensonga yamukaluubirira mu mbeera etali ya bulijjo ndowooza eyo likodi akyagisigaza yekka ye ssentebe eyatuuka okkuba akalulu kwa alipoota ye ate n'atalonda n'akola kye bayita abstention ssentebe kwa alipoota ye gye yasakako omukono n'asigala wakati kyekiri kyaga nti likodi ensi etegeere wawangwa kubanga alina okusoomoozebwa nti ebirowoozo bino sibigula nnyo naye lipoota ate gye naleese yeeyo kati ngwewa kusoomoozebwa kwe kwafaanaganako n'okwa Kano Fred Boogere kubanga ye yali omu ku 10 abakiikirira amagye naye nga UPDF Act egamba ow'amagye oyina kuba nampawengwa ssemateeka agamba oyina kuba nampawengwa kakati ekya Kano Boogere nakwo kwali kusoomoozebwa kuba banna abalala 9 bo balonda bagamba ssemateeka akyusibwe Kano Fred Makanga Boogere bw'ajja okwogera ye naga nti nze akalulu akange nsigadde wakati kuba nako kaba kalulu abstention kakati ne Jacob Oulanyah awo we yagwa kwali kusoomooza kunene nti era ekyo bw'akikola n'okukinnyonnyolera tekyamatiza balonzi mu omolo era bwaddayo mu kalulu baamukuba mu maanyi ago gonna ge nkugambye mu myaka 5 abalonzi mu omolo enkola ye ey'emirimu ku kakiiko ako tebaagisiima yabanyiiza era tebaamuwa kalulu mu mbeera eyo ku nkomerero kwe kusalawo okusalira eddala eddiiro 2011 n'ayingira ekibiina kya NRM n'akomawo mu parliament ng'omubaka wa NRM n'afuuka deputy speaker ngaye nti sijja kuba mwenkanya bwe nsalawo okutunuulira emyaka 10 egy'obwa deputy speaker ate era tosobola na kutunuulira myezi gino 9 egy'obwa speaker kuba ekyamazima ekimbe kibadde kimubala embiriizi. Doctor otuwadde enambika ennungi naddala ekwata ku mukadde waffe Jacob Oulanyah naye Uganda efunye ekizibu ekirala era nga kiva mu constitution constitution article ya 92